Okay, amawulire gawo kubanga gwayawukanye ne Vivian Tendo matuufu kwenkanawa. Amawulire ago man sagala kugakkiriza nti gabeere matuufu naye munsi wabeerawo challenges. So kati nkyafeesinga challenge eyo y'okubeera nti business tetambula bulungi naki na Vivian Tendo. Si kirungi kuba tutaddemu amaanyi nga Route Entertainment sinzeka kulikuwa energy y'abantu bangi nnyo. So just industry yaffe eri disorganized ate neba bobeera ng'oloota ekiroto nga record label ng'okkiririza mu artist ne artist abane byakola ki byakkiririzamu. So this time tutwala mu maaso label waliwo abayimbi abalala bangi. Vivian Tendo naye tetumulunze bubi oba tetumukozeza bubi. So bwe babaawo challenges saga zi driving mu busungu oba lutalo naye buli kimu n'abatandika ne muli kikulumanga gwera omuntu ataddewo ettafaali kiruma naye n'abatandika ba Juliana sibe bakola ki sibe balina. So kulemezaamu oluusi kibi biki ebibaawo ebibakyankalanya ate ng'omwana omugye wala omuvumbi omulese ku mapu etumula ate obutuuse okubanga ogenda okufunamu ate n'abwaka. Nesimanyi naye ensi bwekyo oluusi oyinza okukola ekintu ng'osuubira mu kisa ng'otaddemu amaanyi weesiza omuntu naye challenges zibeerawo mu kimunsi. Ate omuntu buli waagenda ng'akula Vivian twatandika muto akyali mu ssomero buli waagenda ng'akula atuuka ng'agamba osanga nange nsobola okitegeera. So obeera olumwa n'ogamba naye kati ate ekitole ki naye omusajja omugumu totwalanga sayidi ya kufiirwa otwalanga sayidi y'okufuna. Mwatandika naye nga muto olwagraduate nze n'abwaka wadde yakagraduating system. So eyo ensonga ate kati nagiwonye lwansonga twafunyewo ekiriwo ate ekisinga ku ekyobunene Katikkiro yatusiimye. Kati Katikkiro bw'abeera asiimye kiringa nga kalidde papa okubeera ng'akuyita ate nodda ate ku Asha alongoosa kanisa naye wadde nga ensonga kale twafunyewo ekipya n'ekigamba mbu okuba yagenda ku trip ya South Africa temwaddamu kukwasaganya oba yasangayo nyaawo. Abasama tetumanyi kati abasama amaanyi baagatusingakaawo naye si muyimbi mubi okitegeera. So saagala nnyo okuyimirira mu kamera kubeera nga nkutula kyenakola ki kyenazimba. So whatever the case is I am hoping for the best. Nze ng'omuntu nga songwriter oba nga record label mba nfa ku mirimu gya record label nakufa ku progress yaki yaayo. Sijja kusobola saagala kubeera nti ekino kiki saagala kukonjera naye challenges sajja wakisojja nti olwasiba endongo nadda mu kusamba kapiira ka wakisojjaya nti nakuwagira ttiimu. Challenges zibeerawo mu nsi bro. Saagala nze kukitwala mu direction ya ku mentioning names or anything but we are still rising. Nze nga yese ntadde tafaali ku bayimbi bonna mu Uganda okitegeera. However challenges zikola ki zibaamu. So neesiba nnyo ku buwanguzi. Obuwanguzi buli nti waliwo National ID album gye twafulumya, waliwo Route Entertainment to bring in more artists, ate waliwo ne Vivian Tendo naye alina omukisa gwe okitegeera ensi ebeeramu emikisa. So ntandika mikisa sigistoppinga bro. Nawe nti otandika mikisa temukyakwatagana bulungi nnyo business tekyatambula bulungi nzikiza ne kino nkikubuuza bagamba obadde omuwubira nnyo toba ebintu ebyabaawukanyizza ng'omusabiriza nnyo ate ng'omuwubira nnyo buli waabaawo kyabalanga gweoyiwawo omubiro ga tekijja soboka. Anti kati ebyo singa mbadde nkyali oli yesu oliye nandibadde mbikuddamu naye kati Katikkiro bwe yansiimye sisobola genda mu nsonga ezo mu makati ga kamera naye nga tubadde tumanaginga nga company. So there's nothing like that bro. Lwaki buli muyimbi gw'omanaginga atamala n'akwefuulira Sharon Payton yabwaka kati Vivian Tendo naye wuulo sinze yasoose omuyimbi okubwaka. Buli kintu obeera okibuildinga wabeerawo challenges. Emma Carlos omumanyi yabeera ne bawafagiyo n'abeera ne bakalifa ne baani jane ya music ebeera ki nene okitegeera. Ate n'ekirala omuntu oba n'amaanyi mangi agazimba naye okusuula toba n'amaanyi gakola ki gasuula. So sibeera mu direction ya suula ndi mu direction ya kugenda mu maaso okitegeera.
Oba bino byonna bye bikuforcinze osalewo weeyimbira endongo yamanyi ogeeteekemu. Najimba kuva dda nali backup wa Moze Radio, najimba okuva mu ssomero ate ngizimbye endongo ya Uganda kuva 2014 ngiteekamu hit ezisukka mu 4, 5, 10 okitegeera. Ndi one of the best contributors on Ugandan music. Nti nyinza okuba nfulumya ennyimba nga 3 oba 4 buli mwaka. Awo mba contributing la kiggwanga. So contribution yeyo mba njagala nkisanyukireko nga nyongerako kano akalala. Already ekinene waliwo ekinene kye tukoze kati katongereko na kino bro. Yes Oman. Since label ekyaliwo omuyimbi yabagenzeeko rights ze eza music agenda zisigaza oba label yezisigaza? Anti kati yebeera rights za label ate n'ekirala writer wa music mu bigambo bya music abana obuyinza bungi ku music. However face tetuli ba lutalo ze nagamba abantu sentence ziri mu bwongo sisobola kayanira bu sentence butono okitegeera emirembe gye gisinga essanyu gye gisinga ennoma na biki. So sentence ziri mu bwongo nyingi ne waliwo ne bu sentence obutono obwakafuluma so si bwe bukkayanirwa. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi, amanya n'eddoboozi Yese Oman Rafiki. Yaman, ndi musanyufu okubeera wano leero. Tutandikire ku nsonga ya Katikkiro. Twalaba ka video gye vuddeko nga akusiimye. Yakusiima ku biki? Era watuuka ote wa Katikkiro otuuka okuba ng'osiimibwa? Olumanyi n'ennyimba ze ezimu nzirabaawo. Ennyimba z'oyimba nziraba naye tokyafulumya. Kiki? Lwaki togenda ne bakuwandiikirayoko bano bagundi ba waliwo gundi ono gwentera okuwulira simanya Rafikani Oman Rafiki. Lwaki tagenda nakuwandiikira ennyimba? Omanyi munnange kyovola bakirungi okukola obukozi gwe nokera buli ku macanga okola bukozi ki ekintu ekyo kyansanyusizza nnyo. Era Katikkiro weebale taata okunsiima ntera kukyogerako nga nfukamidde lwansonga ensonga eyo yansanyusizza omutima. Oyo awaadi yange ssebo y'amaanyi Katikkiro ne yanziza nnyo taata. So yansiimye mulimu gwa kuwandiika nnyimba. Omulimu ogwo ngwagadde nnyo era nkukoledde ebbanga ddene. Nkoze hits nnyingi nga simanyi tizituuka ewaani ewa Katikkiro kamala byonna. Era kati oweziwanga gyatuuse kati ngenda kukola nga n'entuyo siziwulira. Yagala oluyimba ki olusinga omusingira muze wakawandiika? Teyamenye luyimba naye nkoze ennyimba nnyingi ezizimu ne culture ya Buganda nga Zekanokoze, Kabulengane, Mbozi z'Amalwa n'engeri gye nsosowazaamu olulimi Oluganda. Kubanga era yagambye nti kozesa nnyo Oluzungu singa okozesa Oluganda. We yagambidde nti gendako ewaaba Oman Rafiki. So kinsanyusa okuba nze omusiime aliwo mu tawuni. Omusiime waali baaba. 2021 yino tugimalako tusigaze ennaku ntono ekutambulidde etya wadde tubadde mu lockdown? 2021 tentambulidde bulungi lwansonga nafiirwa maama wange. Nkoleddemu ziroosi nnyingi nnyo naye at the same time we nafunira obuvumu ne confidence egamba kante music ono as a new challenge okwechallenging okula ng'omusajja oluvannyuma lw'okoleza ennyimba abantu zebadde bazze bakola ki bawulira n'engamba kane challenging ngende ku step eddako kwekuta endagamuntu album eri out on all streaming platforms nti buli muntu asobola ogikola ki okuginoonyako n'agiwulira tubeera nga ategera Yese Oman Rafiki mu version ey'omuyimbi oba eya music okuva mu kamwa wake. Yese Oman Rafiki okutandika okuyimba, is it because nti abayimbi bobaddemu bakulemesezza ndongo bako challenge nze oba omaze kulaba ng'owandiise nnyo hits n'ogala lwaki sitandika okuba nga nze ekubira? Kale it is kukula gamba nti naye bannaye ngoma zo nzikoze kuba kati tega kyali mawulire gy'oli nti Yese Oman Rafiki yakoze eno hit love yiyo yola oba thank God oba timango oba luno limba bweruti
kati ekyo kyafuuka normal nti omusajja hit azikola kakati tulina okudda ku next step ey'okugamba nti n'ekyo ekirala kyasobola kwe kwekyalendinga okugamba nti kanfulumya music ono sigamba nti oba waliwo amuyimbi antadde ku pressure oba kino na kino no. It is me, it is a dream come true and I'm happier now. Ba producer kati mutandise okuyimba nalabye ne Yared ayimba bulijjo tumanya Andre kati naawe wuyo oyingidde ensike y'okuyimba abapadman bayimba olwo bano bemukolera endongo producer just writer ndi running on a record label Bagita Route Entertainment managing abayimbi omulimu gwa music nkola kingu manyi nkola obulango Sint challenge wabula osobola okuwuliranga Yared naye abannaye Yared lwaki siddako kukola ki kukiddako kuba kwekyalenjinga however wabeerawo ogamba nti naye anaasobola kati gwe kibeeri ng'omusajja ogamba nti nsobola era kino kyenkola ki kyendiko so ate siffe tusoose ba Jay-Z bandi bakola emirimu mingi nga bwe bayimba okitegeera so gwe omulimu weeguli ate tugusobola asongolwaite okutandika okuyimba olwo babadde owandiikira hits bana abakyazeemu zifuna bajja kuba bakyazeemu zifuna lwansonga nze siva mu studio man ate ngambanye abantu nti sentence ziri muki mu bwongo kati oluyimba mba nkola nyimba buli kaseera naye chance gye nina this time ti omuyimbi asobola ogamba waayo omusajja olimba kantutwale kuba bwenduleka ayinza oddweyimbira nti nange nfunyeyo ka option tekifo kyozitereka nsobola ozifulumya abantu ne bazinyumirwa so plus eba yeeyongedde n'okweyongera eba yeeyongedde ate n'okwongeramu omuntu owakabi mu industry okweyongera ku bakabi already abaliwo si wabi kubanga already nsavinze taddewo engoma zimataala zaani ngoma nyingi ezibaddeko Yesewoman Rafiki naye ng'omuntu yeebuuza Yesewoman Rafiki yaani oba kyeki so Yesewoman Rafiki yenze bantu waliwo abakola ennyimba ne bateekamu Yesewoman Rafiki ne bambuza owaye kyeki mu kagambo ka Jamaica so si kagambo ka Jamaica yeah man ayana Yesewoman Rafiki the righteous king to the throne yeah man idea album obusinga tumaliriza togeruka idea album pyaki endagamuntu aba America enyimba 15 kuliko limba lyebayita Mirembe ne Dr. Jose Chameleon big up on yourself Dr. Jose Chameleon okumpa omukisa n'okunzikiririzaamu yaŋŋamba bro naawe osaana kikole ne tulukola kuliko gospel Mirembe kuliko Stelonga video is already moving around so nyimba nyingi kyenjagala bannayuganda ba streaming enyimba album z'abantu fena bafulumiza album ba streaming tuyingireko omwogo omuki omujiji abayimbi tusobole okufunako kasente kaki online kuba oteekamu amaanyi n'ogamba akankiriwo kyogenda okulaba bikomye wakati waliwo challenges nyingi naye industry tugikiririzaamu ate tugirimu so no fear man